Tubaniriza nate abalungi abagalwa ku show yaffe no us fe nga bulijjo etuleta Delta purified drinking water ne ngano kaswa. Olwaleero topic zitulina ziringa bbiri naye okusingira ddala tulina topic egamba nti lwaki abakyala mupeeka nnyo abaami embaga, kubanga embaga eno omwami eno gikkiriza naawe ng'omukyala olina okuba nga weewaddeyo okugigendamu, naye lwaki temufuna kye tuyita middle ground? Kubanga omwami bw'agigaana onookola ki? Nsonga ki eri awo gy'otasobola kutuula naye kukkaanya? Y'oba oli awo wategedde background ye, omwami yavaawa, ye gwe omukyala bakuzaalawa era ani akuzaala, ovaawa? N'olwekyo middle ground ne finding a background. Helen nga bulijjo ndi naye ne Florence. Abakyala balungi tosobola kubeerabira. Ngenda kutandika n'omulungi ali ku kkono Florence. Embaga n'okupeeka abaami n'otawuliriza nsonga lwaki omwami bw'akugamba nti waayi tulindemu tulazeemu olya enjuki. Nze ndowooza tekuba kupeeka, kisinziira bwe mwakkiriziganya ne munno. Okimanyi nti abantu abasinga babeera mu bufumbo obwo, n'alinda n'amugamba luli, naye katamubuulidde nti okulinda kwe bunafu bwa nsawo, n'amulinza baneetuka obwo okulinda bw'aba tali mu bufumbo. Obufumbo buti obw'empeta nedda kati buno bwe mbasaba nti tuofficializing obufumbo bwaffe, naye naabanga akulindisizza bannange n'okowa, naye so singa oba nze noŋŋamba nti waayi obufunda bw'ensawo. Aye n'ekirala mu abaami mutya nnyo embaga ezitali ziri fansi olw'okuba kati bintu by'amasape, bintu byakweraga, ekyo nakyo kiyinza embaga y'amajanja, ekyo nakyo kiyinza okulinga embaga. Abaami be batwala embaga ku TV zino ze tulaba ezimu oba abakyala kisinziira. Waliwo abaami era abagala amasape nga yajja okuyita n'abakamera nti baneemuzika empasa naye singa muva mu mbaga ezo ez'okweraga ne tugamba ntugende n'ekiro. Edda nazi kuno embaga zaali za famire, twalaalita abazadde balage omwami, naye kati embaga bw'ebanga si yakweraga si yakuyita abayimbi. Kakati embaga yange ekindendesa abayimbi 5 ba 6 baaki nga tenina busidde bwabwe. Kyogambye ekyedda nti embaga zaabanga za famire, njagala kiwakanya lwa nsonga okwanjula kwabanga kwa famire. Embaga edda yabanga yakyalo. Mwe mu bitandisa olwaleero ne mubireeta mu holo tugenda ku sharing tugenda kukyala kakati bagiteeka koti ya kyalo koko nti katukandeeta abayimbi ndeete Angela Kalulere. Abakyala mwe mubaleeta Angela gy'oli mu America bannaye bwe twatuwise ku mbaga mwe mweyita. Ankoyudi waliwo omukwano gwange embaga yagaana okugenda mu maaso olw'okuba abayimbi tasobodde bamalayo, era twamutuuza omukyala oba omwami yali mukyala ng'alemeddeko ng'ayagala abayimbi, yali ayagalako Maureen, yali ayagalako Irene Matovu, yali ayagalako Angela David Utali. Tugamba eno sirungi. Kiki ekikuleetera kati n'obanga buli muyimbi agenda kujja kakaddenga mu kitundu oba bubiri. Nze era nagamba ku mbaga eyange egenda okujja, nze Angela munnange bw'oba owulira nze nja kuba siddiyo akulaba akakadde sinakindafiko oba eri wamala. Naye ekiro kikino kyenandowooza nti nno mu mbaga zino ensobi ezaakolebwa obwedda owulidde zalaba nti embaga bwe muba mugenda ogisengeka mubeera ne chairman ow'embaga yaluŋŋamya ensonga zino n'agamba owaayo oyitawo meetings ziyitiridde obungi, omwami omupeeka omutta baffe abaami tusirika. balina ne kibatandisa ennaku zino nze kinsanyusa. Okimanyi nti abantu sijja kale abategeevu bakola meeting lonki egyo. Obutegeevu kwe kusoma baasoma oba abategeevu ababangufu abali informed. Sigamba nti baba tebaasoma, naye lumu ekintu kino tukigulirizaako. Nze waliwo kati gundi eyezze ennaku zino trend bakola lonki emu ne bakiggala awo nalyoka akikuba oliyeta emmeka n'okusinga wootuuza banno mu meeting myezi 3 4 5 mukyasonda gwe tokiraba nti bannaye bigaanye. Kubanga bwe bakubako busa omukyala gwe wasondesa ekyalo ng'ate otandika okuwakana nti nno wuno bamuwuza essupu. Kakati Helen mbadde embuuza lwaki abakyala mupeeka abaami ensonga zino? Abakyala nno si beboka abapeeka abaami. Nze nzukira waffe edda waliwo omukyala yayawukana ne bbaawe
lwakuba omwami yali ayagala muwasa omukyala yenga ayagala mbaga ya bbeeyi n'amugamba ani gwokuba embaga ey'ekyavu yali mwami naye ate mu byonna ani yamba abalabi yali mwami omwami yali ayagala embaga omukyala n'agamba ze tomukuba mbaga ya kyavu nga baludde ebbanga ki bonna era nga they are ready for marriage ekyavu yali akigejingirako yeyamanya of course amanya ensawo y'omwami we ndozire batonda mugamba tugende mu kyaki tukole bwe tutya emmere ejja kuba niye nalaba nga ya kyavu n'agigaana ekyokubiri ekiresa ekintu kino nti mukazi kyatayagala kusamba kadaali uliriza abantu fenna abantu bonna abasinga bamale kumanya embaga kiki okitegeera embaga omugaso gw'embaga bufumbo obutukuvu kutukuza bufumbo buno mu maaso ga mukama abantu tebakimanya abantu babasinga bamanyi embaga masappe ekitegeera kasi abamanyi omulamo gw'embaga ekyofa laba nga tebalwa nayo abaana bwe bawasa bwe bawukana balinga abagamba nti kati buli awasa alina okwawukana anti kakati ekireeta ekyo era nga bwe mbalungamiza nga ntandika nti Flo Helen buli lw'otandikira embaga y'oku Delta TV balina okuteeka mu butaala balabe ddi olayira osamba kadaali otandise okusala keeki n'okuba omwami w'omunywegedde byonna ebyo tegeera nti nno oyita bukyayi omanyi lwaki bakikola batyo abantu abakola ekyo ekintu ebiseera ebisinga abateeka embaga mu butaala baba bayise mu bingi n'abaami abaami baba babayisizza mu bufunda n'obwana obuto obubikola anti kati ng'alina gw'ayagala okulumya alage omwami nti kati ndoozi olaba nze ensinze byakisiro of course so zino embaga muzikola lwakulumya bannamnze because I would not love to kuteeka embaga yange nze omu ku batakiwagira atwakimenti ababalumira obufumbo tebwangaala okiraba buwangaala sigateeka ng'amazzi yalumya bangi nnyo kati ate bwe buggwawo nalyoka abanga takyanaye Florence mulimu n'abantu abaludde mu bufumbo ng'awezeza n'emyaka 5 n'omulanga akuze naye n'ayagala okulumya n'agenda ne maama n'ayogera ne bagenda nebogera ku TV bw'olumya kitegeeza wayingira mu nsonga zino nga oyagala weeyagaliza oba olina gw'oyagaliza mba nali kati flexa kati kamuteeka mifaananyi nti Judy tubadde naawe okumala ebbanga netuzaala abaana netukola tutya n'obaako bino abasajja bemukola ebitulumya ebyokugezaako ebbalibbali ne binnuma nenguma nemugamba omukazi yagumudde okugeza omwami yagezaako bagwe ogezwako omukazi yageza mwami yageza kufukoza okugenda eri oba gwogezwako ate ekyo kyekisinga okunyiza abakazi mu bufumbo number 1 ekisooka okunyiza abakazi cheating a cheating husband a cheating man kyekisooka obanyiza cheating man so kakati bonze bombeza nonkandaliza then finally nogamba manyi ngenda kukuba embaga ng'olobobedde abayagala kulaga buli omuntu finally ekintu kyabise okitegeera kigusiza kale nno abakyala mulinga muwumbo gwa mmere owulidde oba keeki oba ebyokulya ye ne mami akimanyi nkimunnyonnyola mubeera marinated owulidde ebirungo byonna ne binoga ekintu ekituukira okuboobera okutambula okutuuka ku altaari kiba kiboobedde lwaki teweenyumiriza mu kintu ekyo otandika okuwakana nti olina okulumya ogende ku marinated lwaki oba olumya bali abakusekerera edda tekijja kukabiringa ekyeza toboobedde goloza lwaki bakuba buno obuyimba mukama yakolerera kiki kubanga abakinyu kubanga aba ekintu ekyo yali tasuubira gyali kituukako nalyoka kinyumizamu nabali abalinga bamusekerera kati ate kwenyumirizamu kyokulala kwoba oyagala bangi ku bakyala betulaba ebiseera ebisinga bwe tuyingira mu kankozesa ekigambo ky'oluzungu obufumbo buno obutukuvu is a covenant owulidde covenant obanga omuntu aweldinga ekyuma ku kinnaakyo covenant musiimaganye bwe mutyo bwemuli naye singa onotandika okupirita mu third party ogenda giweldinga wa gyotandika okulumya kyembuuza mu abakyala anti kati omukyala ono ebyo byonna abikola kulumya oli omwami gye yazungira n'amaana bayo ate bana bajja be anti bebo beŋŋamba third party kati ate bwe mbalumya mbanji kinzigyeko kyo omuntu waddembe okusanyuka kulunda yeso byekolebwa sanyuka bibyo na mwami wo okusanyuka kuno bakugejingira wabale nnyo kulina limit sanyuka quarter of the bottle
listen bw'oba n'osanyuka ku mukolo gugwo ogw'embaga jamu third party era ebiseera ebisinga third party mulowooza nti yandibadde mukyala third party ayinza okuba omwami nga business partner yabadde abalemesa ekyo mwali mukirowoozaako business partner yabalemesa togendayo tojja eno business n'amutuma ebusiya n'amutuma wakyo babeera abakazi balala kuba omukazi atuka ekiseera omusajja anaabanga alinga atadde abakazi mu race kakati compromise abanga batadde ku mudaala oba nkola pinki ponki kati gwe tekakoona ku ggwe lwaki tebwenyumirize mu kintu ekyo kyebabuuze kya compromise mugituukako ddi ne mugaana naye omwami wange mupeesa embaga eringa etajja n'olwekyo bw'aba ŋŋambye kino nti tunafumbirugana oba to walk down the aisle mu 2023 kangumiikirize lwaki okitwale mubadde naye emyaka 8 oba ogenda kukolawo kyekyenjawulo kyetutasobola kukola kati lwansonga mba mwagala embaga giwawaaza tukole n'akatono akaliwo tugende batukadde tuliko nti bwemugenda ne babagata ne mukamaweeka tebambaga ntukuvu anti mwe mwagala bya tv anti kyeŋŋamba nti lwaki tukiwawaaza tulaba nga basinga tetunnafumba ekintu kyembaga kiri bwe kiti ekintu kyembaga kyonze nze ate abatapapira mbaga nzikiriziganya nabo oyinza okupapira embaga eyo ng'omuntu gw'oli naye akyakulaga kale etali ntuufu aye ddala abasajja bano obalaba abamu si buli mukazi gwazaalamu abaana oba gwabeera naye nti gwaba ayagala okufumbirigana naye embaga nga naye ali ku waiting list alinda nyonyeddako abakyala abakazi kati nakandaliza nagamba girolindamu katuline akulinza gwakukaddiye then ye awase gwayagala ekyo gyekiri ekyokubiri ssente bagala nnyo pakasi okukola embaga esuula ebidaala abakyala omwami ne boona omuyita mu ofiisi ng'ali mu jinze nga bwezambadde bwenti ankoyidi no nga omanyi tugende wali ewa Kadino Nsubuga recreation center batugatte nja kuyitayo babbade bange nga babiri mpirankwabe jangu njala jangu seeka tugende ekintu kyabise mumanyi ntayiziddwa mwe abakyala mwe mwagala mwe mwagala ebyamasappe ndi mukyalawo gwe toyagala amasappe nze ngaagala naye gwampasa sinze nkuwasa era ojja kuŋŋamba nti munange tugende bali mu kasaawe batugattetere ntambule ngende kuba gwosalawo sijjagana lwa sente if anything mpozi ng'oyogerako n'abakazi abateeka mu mbaga sente awogenda bakisajjasajja kati obanga gwoziteeka mu sente okitegeera it is you who's supposed to tell me koloineze omukubi waffe abadde abuuza Abdu Sekamatte abuuza nti abakyala bano naye ddala ekituufu embaga bajagala ddi nga wakamulaba obanga omaze naye ebbanga ki bane mwagala bbanga ki nze ndowooza bwoba wakamulaba nga tannaba kufeedinga lwaki onninda amala okuvaamu ebiwanga 5 na 3 nga ne gawuni tekyanyumira olwo onninza ki nze teri omugole yenna anyumira gawuni nze katuwuliriza kati mbuulira omwana gwenzadde simusinza muwabya mugamba nti oluyingidde mu bufumu bwakkuba embaga tomanyi ayinza n'okuba omwami gwaye omanyi what it means okuyingira mu wedlock Heleni nsaba kuwabula si buli mugole nti anyumirwa gawuni muzigula ku internet waliwo omu yajja bwati amaguma ne gayitamu ng'alinga omusontwa bwoba olina amagumba lwaki okosa off shoulder kati oyagala abaana bano bwafuna munne bawasedde okimanyi nti omwana wo genda okiisemu g'omubuuli nze owange nandimubuuliridde bwenti anti tonninze maleka amaleyo nze nkugambye mugamba alindeko lwansonga abaana bayingira nnyo muwedde okusubirayo ebintu bino omwana n'atuuka mu maaso eyo n'alaba nga obufumbo bwe yayingira mutabusobola ng'omusajja gwe yasuubira nti afunye nti ali bwati ne bwati ng'ate alaba mulala naye wayingira mu wedlock tukyayinza kuvaayo era alindiddewo olwo oba wamulenzi obuwa kyeŋŋamba bumukulindako oku ng'olwali luddawo abeere n'omulenzi we nga beetegereza kano olaba omusola mu nsobi omusudde mu nsobi kangubuulire mbalabye bangi kasito omanyi ngera bwona abagala tuli marinated ekintu obanga wakafuna ekimuli kiba kiwunya bulungi ng'okyagala abaana abasinga kasitamala okutuula ew'omusajja
ebyo ebyembaga pote abate kyaminamu nabaddu bano abawala betusanga nasitula obusituza ebigere bwati omukozi asiimuule addemu abirinye ku kapeti bwatijamugamba nyinza okumugamba topapa kuzaala naye ate nga topapa kuyingira mwedlo nga tonetegeeza muntu obubi abaana nze era kyobalanga nenya nnyo bano abantu abalokole abasinkanye abalagamba ye mukama babagatte there and then era bizibu ebisinga okwawukana okusinga bwe kuvudde nze nkuwulira okwawukana okusinga bwe kuvudde okitegeera ayingira mu kintu ayingira mu kintu agenda okulanga omuntu gwe yayingiramu naye alaba embeera zanjawulo kati for example fe twafuna omukozi edda nga nkyali muto twafuna housemaid n'atumiza emboozi ye waje nti bamufumbiza nga akyali muto taata we n'amufunira oba maama n'amufunira omusajja olwokuba yali agenda muwasa ne bamuwayo n'amuwasa yabeerayo omwezi gumu kyamyamba teyazaala ogenda okwetegereza nga bali abantu basezi nga basezi kati eyamubbirako yali omu ku balamu be era yatoloka kiro neduke nafaayo ati byebyo ekyo kyokiganye abantu bano abasajja baba abakyakulaba ngaekimu kasita omala okutuula atandika okulaba obubiri atandika okulaba anti ng'oyayuuya kikino ekiriwo atandika okulaba ewalala ensonga yiino gyenjagala obbaluŋŋamya tutegeere abakyala wonna we muli kino mbabbirako ng'ekyama muwulidde topeeka musajja mbaga owulidde omusajja yenna ayagala embaga akubuulira kyova olabagamba n'afukamirako evviivirimu n'akuwa akaweta waba takikoze anti tanayagala bonna oli musajja toli musajja Florence kiringanza okutandika okuwakanira ebisa birumawo ebiti mbimanyi biruma bikufumita vivi wano mukundi mukyere that's what I'm telling you. When you sit with a man in his house kale n'olinda ne weesiba tozadde ennaku zino infertility is on the rise sigambye nti apape naye nina mukwano gwange yeekola ebyo ebyekizungu alindako akyetegereza omwetegereza omuyise luddo akatuwulira nkyagamba aba akyali akyetegereza omusajja n'agenda mwana wange n'akuba oli embaga weyamubuuza lwaki nti ate munaye gwe tosalawo ani asalawo omusajja gayagamba omukyala nedda si bwe kyali Florence kankuwulire ebyo badde ogamba nti ng'okyala wekakuba tate n'ofendinga omusajja bw'afuna omukyala gwagenda okuwasa ebiseera bisinga face kyekisembayo omuntu gwogenda okubeera naye for the rest of your life ye muntu we mukwatagana katikambuza ekintu kimu ebyo byetegereza mu bbanga ki ebbanga lyonna likumala okumanya omulenzi gye bamuzaala okimanyi nti abasajja mmwe mutukweka negyemuva ewammwe anti bakweka kubanga bwemala sinakulaba mulamu lwaki nkutwala ewaffe onswalizeeyo tekuba kuswaza gwe ebizibu bingi nnyo omusajja yenna oli oswankula omusajja yenna buli lwakweka omukazi gwalina bagamba nnyina banazale nabakyaba abalina kyekengedda olabanga bakukweka tebakulazeeyo wadde akasembayo dduka kino mbawadde ng'ekyama ekyokubiri kyenjala okubategeeza ng'abakyala anakubuulira bwajja nakugamba mami nafunye omwami utawunya ebibuuzo by'omubuuza bamuzaala wa ekika kyeki lidako tuyambe abalabi baffe bibuuzo kyebyo tubimanye kyebagala okumanya omwami osobola n'omubuuza omwami we yeddira ki birama kontana ayinza okukuleetera yeddira kika kya maama we ekika bwaba musoga ate ayinza n'okuba omusoga nga nze maama w'omwana manye ekizibu kyabwe nga manye ekizibu ky'omwana okufumbirwa mu kika mu ggwanga eritali lirye okitegeera mulimu amawanga g'otasobola mbeera zaago era ekyo ze kiwagira nnyo mulinze advocate for abantu ofumbirwa eggwanga lyo olabanga linda katon muleke amaleyo tuzze ku bibuuzo ki byolina okumubuuza akugambe nafunye omwami abeera wa bazadde be babeera wa akola mulimu ki ontegeera olaba omwana watukira okwanjulira maama w'omusajja naye aba amaze okonfairinga musajja gwayina wakabuza ensonga 3 zokka tulinayo kuna
nawe kati muwala wandimbuuziza ki mama ekasi yabuuza kati gwe muwalawo olowooza wandimbuuziza oyinza okubuuza ddiini ki gy'asoma mulimu abazadde abamu nga mulimu amadiini ge bataagaliza abaana baabwe ate not just because of it naye nga bo balina ensonga zaabwe olumu yabiyitamu omanyi teriyo bazadde abamu akubuuza owaayi bwemugenda awutu munyumirwa nga kyo kyokka kyaliko naye ate era mukimanyi munyumirwa nga kyo kyokka kyakyamukatibanyumirwa oyiye mukattamu erya ku mulondo bamwanyi erya ku mwanyi mulina okunyumirwa awute naye ate mukimanyi nti there are some couples ezitambula nga balemwa omuwala yalemwa oba okumanya famire y'omulenzi nakireka at that naye ne batambuza obulamu ne babeerawo happily naye nga tebategedde kati Helen bw'oba ofumbirwa omusajja at the end of the day ofumbirwa ani omukwano guba gwani towubya balabi baffe sibawubya mbuuza bubuuza ebibuuzo nebajja okubanga muli compatible oyinza okuba nga gw'owulya mukwataganye ne munno nga ali akabulako ka famire ye nga muli bazungu oba baddugavu kakati Florence bwe muba nga muliba wano Kyaddondo tosobola wano mu Africa tubeera mu mbeera eya extended family system. That's why tugenda mu nnyimbe ezitatukwatako, that's why tuwuliriza ebirango n'owuliriza abantu abafedde abatakukwatako n'obeeraawo n'ogenda mu campaign. Bw'ogenda mu campaign owa campaign tankwatako naye it's an extended family system. So obeera otya muddya nga tomanyina wadde mwannyoko goyinza okuddukira n'ogamba owaayi essajja luli kyanfumisa olugalo mu mbiriizi. Omusinga omusajja akufaako nga gatofudde kumanya otandikirawo. No mwannyoko si kye ngambye ngamba sayidi ya musajja. That's the whole point. Sayidi ya musajja. Nga muli bazini naye nga takugamba. Are you refugees? Muli ba refugee, muli ba Congo. Nze waliwo ekinjogeza experience but kyogera tumanye. Bwekiba kikwatako mwannyoko. But Florence, in actual sense, nobeera omwami kale biza okuba mwabatani naye gye bugenda bweyogera mu maaso bw'aba takwanjulidde bantu bewaabwe then he's not proud of you. Yeah. He's not. Waliwo ekintu ekimu kyejala obategeeza ng'abaami abaami listen now omukyala yenna akwagala ne bwe munaayomba ne mudadwalikana mu public aba ajja kwetungako ng'akabaani ku ndongo ayagala ensi yonna emulabe naawe bw'aba takikola duka misinde takwagala akubba bubbi ayinza okuba tayagala kuswala yudi abakuzi bangi nze nga nasenza omwami wange somewhere I don't cause a sirowooza nti yinza okukola sin ne musanga bantu nga ali mu mbeera ze sitayagala no ne muba mwagenze mwenna akukwasa ensawo ne bakakacupa bwe kati akakwasa n'akuwembejja akwata ng'essakalamentu wenna oli awo olinga ekinyonyi ekito mu kisu abakazi bwe bakola. That's the whole point. Yes. I know. Hey. So kiddayo ku kye twabadde tubuuza Florence Helen lwaki abakyala mutuka okupeeka oli embaga naddala embaga oba okubeera mwenna ne mutazuula kugamba nti bw'aba ŋŋambye mpola mpola mu buntu nti sinnasobola naye katulabe tugenda kukirowoozako gun point noteka ku pistol omwezi ogujja bw'otakyala wa ssengange oba ewa kitange it's over. Omusajja yenna n'akeewa n'atula mu mutego ati ng'ayebabiza kabusi. Atugiza omukazi n'omukyala gwemumanyi story entuufu omwami we baali tebalina naye kati bafunyefunyewo ku ssente mulina okufuna omwami n'afuna status kuba kati LC chairman omukyala bwe kati bagenda omwami yagenda ne bamwanjula ndowooza ne bamwanjula kati kwegamba ono yeesimba basobole obutamusoya ebibuuzo bingi nti omukyala we yaliwo kati omukyala kasaala mu mwami ng'afuse LC chairman afunye ku ssente n'amugamba mbaga tetunetegeka tunagikozesa naga njala mbaga era mu mwezi gw'okumi ngenda mu kyakimbuukinge olunaku lw'embaga lwaki amutwala mu mbaga y'ekikungo abagole ensanvu mulayire buli omu akwate ku munne bonna ne bakwata abagole ensanvu ne musala keeke musasa kiso saagenda mu yakikungo kuba nali neesobola naye olwaleero nsobola okugenda mu y'ekikungo bwe mba nina kyembaza nze bwetyo nandigambye nti
buli omu kisinzira embaga agitwala atya. Embaga bwe wagitwalidde mu kisinde kya ddiini ne bwe mugenda ababiri mwekka ne mutukuza mu maaso ga kabona kiba kiwedde. mulimu oli agitwala nti abanaye we are going to celebrate tumaze ebbanga bwe riti kati oba tugatta we celebrate ne bakitwala nga celebration. What are you celebrating? Emyaka gye mubadde mwenna bye muyiseemu mwembi abagikola olw'okuba Helen afumbiddwa n'ayagala okwakivinga Helen kyakoze bannaye tetwenkanankana engalo zino tezenkanankana abakyala ne competition yamanyi kyova olaba bapeeka nga bw'ogambye olwokuba mu kamera oddemu ebigambo ebyo byennyini byoyogedde biddemu abantu abasinga tukola embaga lwakwagala olw'okuba mukwano gwange yafumbirwa nange nja kufumbirwa olw'okuba Helen ayina engato eya brown nange njifune olw'okuba Helen azimbye ennyumba nange njifune kyova olaba batwagenda ne mulooni neyewola emmotoka naye avuga olw'okuba Helen avuga kati no nange ebisembera nga osembye opeesa omusajjawo ate oba negundi bamuwasa ate oba negundi bamuwasa nange bampase kwegamba competition. Era naye nekutegeeza nti abagole wano e Uganda 9 ku 10 batuula mu benzi nga ku lw'embaga lwasembye ogituulamu. kyewalabanga fula okugambye nti manya bino byogambye nti n'aleeta abayimbi onogonogonogo abamuuze si banenya bajaguza basobola nze sifayo kujaguza okwo Helen ne obusobozi bwebbi era ne woyagalya abayimbi 10 era oba obasobola bamanyi nze nina abantu bemmanyi it's a couple bwe bamala embaga banywa buugi for some time. Togenda kugeya bakola mbaga nga banyedde obuugi katukomewo mu mulango tutandikire awo